naye sina maanyi googera ate onyaga kwogera bizimba ggwanga byokka bwebanga toyagala kuzimba ggwanga tokuba program ku ssimu eno yinza okwoga omulundi gwo gw'osembayo okola mpulira jaga nakka amazzi gobulwadde bunzito mpulira nga agenda okufa ekiro kyaleero ndi bubi nno kyekikuluma abantu bannanga abantu abali ku baba tv tusabire ku bajjo mulwadde ali bubi ana balina amabugo gange mugampe nga nkyali mulamu ali bubi njagala mukube essimu temuzunze empale muweereze ku bajjo obubaka obumusaasi temuzunze empale nga munyimya amabugo nga ndi mulamu kyeki owulira otya mpulira omutima gwakirira kikibu nodi nibuuza abantu ennaku eruma abantu agakatonda mu ggulu zennaku zino ntambuza bigere na boda ntambula mpita mu bantu bannabyabufuzi buli omu ali bali mu nkaayana ntebe nze nga matusooke tuteeka ebibiina by'obufuzi ku bbali tusooke tufe ku nnaku eggwanga liggwawo nze nga tugye n'ekigambo Museveni mu kamwa tusooke tulumirirwe eggwanga Museveni akaddiye agenda kufa bannange obisa omusajja agenda nekya ne taata yafa ate yali abasoose okufa Museveni agenda kufa kati bwafa tutya eggwanga focus tuyitiza nnyo ku Museveni naye tuganya okusolovinga ebizibu bino mu ngeri yaffe gye tukola ki gye tusobola twefuddeko tutyaga bannansi tuyambaganye tutya olina ka woofiisi oli MP oli chairman oli RDC tuyambye tutya eggwanga lino nga tutunuulidde Museveni fine Museveni kyekizibu ky'eggwanga naye tusooke tumuveeko tusooke twesolovingira ebizibu bino bye tusobola okukwatiramu Museveni abaddewo emyaka 4 ebizibu biremeddewo okitegera bulungi kyenkugamba nze ngamba oba opposition oba NRM tusooke tweyambe nga bannansi tukozese ekitono kye tuyina nze nogolaba ndi mulwadde nva ku drip okujja wa ngenze mu ddwaliro nsanze biru z'abantu ze babanja mbadde sina na ssente ku simu honorable wejinja ddako yampereza emitwalo 4 ensasula biru ngasobola agenda mu banka nga mpuliro ekyenda kyesibye wayisa omufumbiro si yazimpadde honorable yazimpadde mukubidde nenva ku ccupa nenzija nenkola toyanziza okutufisiza akadde neŋŋamba kampereze eggwanga kakati bannansi omulanga gwange ekiro kyaliro ndi serious siri mu byakusaaga siri mu katemba siri mu comedy gwayagala ebyokusaaga noonya comedy file weerero ndi mukambwe natandika otambula n'embooko nga nsanga buli munnayuganda yeesiriwaza mu mukuba mpita ku ssaawa ya Queen obusajja buwamba pikipiki z'abanaku pikipiki bubasaba pameti ne bubasaba akajaketi ne bubasaba elementi ne bubasaba insurance ne bubasaba number plate ate buli kapikipiki okumanya yine eggwanga lyagwa ne kapikipiki ke basaba ebisaanizo buli omu abamu n'eddiiru owakajaketi ebattenda ya mulala owa number plate ebattenda ya mulala omutwe gunnuma sina kawungana bwe ngunzika naafa owa driving permit another deal nemwe mwabakimu abantu abatalumirirwa banaku nze ngamba bannansi musitula amaloboozi gama tusooke tulume kutunulira bibiina byabufuzi byonna tusooke tufe ku bizibu ebituluma ne bawamba permit njo nalwanye sinatagabadde mulwana ngenda kulwana n'abapoliisi awo ku ssaawa ya Queen webakalima saalwanye nabatunudde nendaba embeera gye bayisaamu abanaku omusajja avuga pikipiki ku bunkeeka amafuta ga bbeeyi bannayuganda twagwagawala tetumanyira bbeeyi yalita y'amafuta naye nga ate amafuta ga bbeeyi owadde omusolo gwa pikipiki owadde omusolo gwa number plate owadde ogwa permit owadde ogwakajaketi owadde ogw'amafuta gyona gigenda ku revenue kwega amafuta gyakukolerera basajja bo babeere bulungi kyokka ate boyamba okubeerawo okubawa omusolo bakulabanga bakuyisanga mbuzi Museveni atulundanga nteze taata kuba enteezo fena tugenda wamu bwenfe ekiro kyaliro nga nkutuse nawe ojja kunsangayo nkusoseyo obusoosi kuba abanaku bo nolaba abantu bayita mu Kampala nga bawamba pikipiki kati omwana gwowambako pikipiki ola kitagende n'ateega omuntu n'amukuba akabazi omusajja avuze kapikipiki ke kalooni omusabye ebisaanizo kafuuku naayi nfu kiwandikutteko naga tolina pameti nkwadde omwezi mulamba genda weetereze babakwatanga babbi ate ne bayita ne za accident omuntu pikipiki gye yeegulira ate yeemutta abeera ku bunkenke bw'amafuta n'abeera ku bunkenke bwa pameti n'abeera ku bunkenke bwali nga tolina mitwalo 5 tojjawo pikipiki nga tolina mitwalo 5 kakati okumanya eggwanga lino lyabafere lyagwa nti ababodaboda nga tolina mitwalo 5 10 tebasobola kuwa pikipiki yo kyokka n'omusirikale akwata pikipiki abanja omusaala emyezi 2 omusaala gwabanja bamusasula emitwalo 8 omwana w'omusirikale atudde ayina emmundu lwaki tagipangise ne babba lwaki tapangise pisto ne babba abantu
nti waliwo ebizibu eggwanga lye byereetera nga biva ku buwumbatuutu abakulembeze bwaffe. Nze kambyo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekinyonyi kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa mu abalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleko ebizibu nebadde bikutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 2. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 Munsabire. Obutemu obususe mu ggwanga nti gavumenti eno teyagala bantu kufuga bantu balina ssente tufugira ku bwavu. Obwavu buluma abanaku. Obwavu buluma nga nange mwende. Ennaku eruma abantu. Obwavu bwe bugenda okujjako Museveni omuntu yenna yakuwa amagezi nti fuga bannansi nga baavu yakujja mu ntebe. Era nzi kyovola banjagala kukwata by opposition mbikube. Bidda mu kwasamira bidda mu ntalo. Omusajja tumugonzezza enguzi nnyingi mu gavumenti ye. Awamba boda z'abanaku. Abatembeeyi b'oku street babona abatunda emisolo mingi. We twandibadde twegattira tuli mu nkaayana. Omusajja ono b'eddagala yalijjawa. Museveni eddagala walijjawa. Museveni tuyambe wabuuka ente ya Salva Kiir e Sudan. N'eddagala walijjawa. Museveni agonze. Nze nga bajja omuntu ayagala enkyukakyuka. Bwe nsanga nina kufuuwa akagala enguzi yeeyongere mu gavumenti yeegwe. Sisobola kuyamba Museveni kulwanyisa nguzi. Ani agirwanyisiza? Bana opposition befuna balwanyisa nguzi bakyamu. Enguzi bagireke ebeere nnyingi eggwanga ligwe tutwale obuyinza. Tuleke abantu bafe mulago abantu beekyawe tutwale obuyinza. Tuleke bawambe boda z'abana. Si kweyagaliza tutwagala Museveni aveeko tweterereza eggwanga. Abali b'enguzi tujja bakwata nga tuli mu ntebe. Ababbe eddagala mulo tujja bakwata nga tuli mu ntebe. Wano we tujja ne tubirwanyisa. Bwe tufuna zibananga abatuyaba muyambe muli enguzi mulumya abantu bano obwavu mwekyawe bulungi. Omusajja banga atuka ku point y'okugonda nga ffe ffennyini tuleeta divide and rule. Fa abeerwanyisa. Tuba mu kutunulira entebe ennene tudda mu bintu bya kito. Ababbe eddagala mu malwaliro tugenda bakwata nga tumaze kujja mubbe mwongere okubba eddagala. Abawamba boda ku ssaawa ya Queen mweyongere. Ababba ssente emisolo mwongereko n'emirala tegimala egiriwo. Omusajja agonze. Naye okumanya omusajja oba naye atufugisa ddagala oba mukisa. Buli lwabanga agonda ng'opposition yeerumaluma. Waliwo agamba abakozi baabo bonna. Bakozi baani? Bamboyo gw'ogamba agonda. Ati kyebakola kituufu. Abakozi nabo bakowa gavumenti eno. No, ntegeeza bano boogamba ab'opposition. Waliwo alowooza kituufu opposition ekolera Museveni. Kugambye opposition nkiddamu. Ab'opposition 77% bakolera Museveni. Why? Ate va kuffe balowooza bufa bakolera Museveni. Kale kufe tuvayo mutaane twogera. Bino byenjebe babimugattako kirungi bamukolera. Naye kakati abantu abali mu parliament yawo. Abantu abalina ene government office nga beefula ba position bonna ba Museveni. Kati kankuyigirize ssente za Museveni. Bw'ozikwatako tosigala kyekimu. Ssente za Museveni zirimu amayembe kuva mu kika kyewaabwe. Gakwata. Era bw'ogikwatako nawe ng'otandise okkankana ng'olulimi terusobola kujja kwogera bino bye njogera. Amayembe gakwata. Amayembe gaali gankutte dda namala genda bapasita ne banzijjako ebisiraani n'eddobo. Ezo bansabira okumala emyaka 2 nga sinadda mu baana. Nga tota. Nga bw'okwata ku ssente yeewunza. Bw'okwata ku ssente yo batoyagala ave mu ntebe. Olayira naye ate ekirungi kya ssente ye nti eba ya kisiraani agikuwa bafa.
kati waliwo saawa zino afa ekyuma kya kansa kati kiri jjinja akole bagamba laba mukama afa asamba ngebikoli mu bijja gy'oli akagulu kati waliwo afa saawa zino nga babbye eddagala mu ddwaliro ebisira ne biddira gwalya ssente za gavumenti z'omuwi w'omusolo negwe nga tebyakukwata najjanga ku TV nenzibaddiza kakati bali babba kwekkusa. That's why nze bwensanga omuntu abba ssente ng'agenda zizza mu bantu simulinaako buzibu. Kubanga Museveni ssente zitulina kuzibba bubbi tuzize mu bantu. Bwensanga minisita n'obba ssente n'ogenda n'ozimba eddwaliro ku kyalo gwe nkwagira obbe. Kubanga abasajja bazimba bazitereka mu mayumba gaabwe. Mwe mwefula nnyo ne mujja mu kayo ne mwefula abalongoofu. Ffenna ku nsi abandaba ku TV tunoonya kuba bulungi. Enkyukakyuka gye mwagala kuba bulungi. Mukoye ennaku ebaluma. Oyita kulimbanga nga yeefulawo opposition bw'akulumirirwa nga talina kyabala. Wantu wali atalina kigendererwa. Bino nze w'amazima nze kaze mbyogera. Neninga atali mulwadde. Obulwadde babulazeewa. Tewali mu Uganda akulumirwa nga talina kyabala. Ne wabula njagala nnyo omuntu alina kyabala ng'ofuna n'abanaku bafuna. Ne wako bano bafuna bokka. Bano bafuna bokka. Fena tuli babbi. Ati zengenda kufa mukama mpe eggulu. Bannemubeerewo ekiro kya leero ndi mulwadde nnyo mpe eggulu. Omwoyo omutukuvu nzigogeza mu kyali. Ekinsiba mpekebedde nga nina malaria plus 3 n'akatagondooza keeka akasimanyi. Naye mukama Katonda bino kambyogere nga nkyali mulamu. Tebakulimba nga tiwaliwo akulumirwa nga talina kigendererwa. Kakati ekisinga okunyiiza nti abeefuula abalumirirwa ennyo abantu babasanyira buzanyizi ku emotional intelligence. Tugende twefuule bannaku bannabwe tubaggyemu obugagga. Njagala mpe MP w'ekitundu kye yali akomyewo n'akusimira Boaholo. Oyo munaku munno yajja gamba ngenda kusimira Boaholo. Ngenda kukolera enguudo nga talina na busobozi buzikola. Ngenda kukyusa embeera yembi. Ate namwe bannayuganda kyemba nenyaako MP agenda okujja n'omuwaaka gulu nga yakagula sabbuuni ne sinye 2,200 oba 1,500. Museveni abafuze mu bulamu bwammwe bonna nga bagula akalulu agula kagule. Sente zigatandika okuyitingana. Ne side eri yatandika okugula. Sente gwe bannayuganda akalulu bakafuula business kyobula tebagala kaveewo. Munnayuganda okulya kanyama alina akalulu ne katuuka omubaka n'amuwaayo ebiri n'alya ennyama. Kati mbabaka yoga kakati akalulu ka Uganda tekasobola twaliyinza Uganda kudda mu kalulu kubanga ababaka ku mutendera gonna abakulembeze bonna akalulu kafuuka business. Abanaku basobola okufunira ku busente. NRM egaba sente nyumba ku nyumba lwakuba egaba mitwalo 2,200. Nti akulira NRM ku district twafuna kasente n'omunaku n'amuwaako 5 oba 3. President Museveni lwabba abantu n'akubira amakampani bonna bamadivani ba Agakani bakwano baabwe ne president naye yeyiyanga ffe bawa sente. Ne president yataawa mukalu wabbira ba investor. Buli investor alipotinga $1,000,000 okunoonya akalulu okufuna relevance wa president. Ati kala mazima nze ngogera kati president Museveni abanaku basabiriza naye asabiriza. Akubira okuva ku ba president b'e Kenya n'akubira abagagga b'omu Kampala babadde ajjako omusolo. Sente agamba njagala ku sente zako n'afisaako nenda n'agabirako emmome. N'aba opposition n'abawaako nabo ne banoonya. Opposition sente abasinga bazijja wa Museveni ezikuba akalulu. Saawa zino amaanyi ge boogeza bonna bulaba bakagabo. Bajimerwanga bonna amaanyi golaba boogeza. Yabagamba ngenda bawa sente zinoonya akalulu ate mmalenka babbire. Gana mazamujja gafunanga ku Professor Bajjo abagala mu njagale abatayagala mulekere temundiisa nange sibaliisa naye ngenda kwefiira zimbulira gwanga mazima nze njagala ogana okuzibuka amaaso nga gosigadde mu busibeebo eno program bagiyita va mu busibe n'obuwumba tuutu n'obusirusiru ne Professor Bajjo ne bagiyita va mu busibe n'obuwumba tuutu. Kakati kyenva ngamba bannansi nti bwe muba musaze okugenda kalulu mubabbire ddala omuntu atakuwa sente zikola business tomuwa kalulu. Kati nze sigenda kulonda nagana akalulu. Kati this time bw'odda mu kalulu mulabye obubaka bwa parliament bwe musindisa mu parliament mu masiikini bwagenda bubbi bw'amasimu buwunya akamwa tebunayiga kunaaba butuuse eri bagaggawadde ku mugongo baze obulugongo tebujjukidde mmwe banaku. Kakati ssaawa zino kagenda kudda gakolanga obubaka bwa opposition bonna buli mu bantu boogera. Dede ennaku z'omwezi mmeka? Kakati okuva omwaka ogujja buli mbaka wa parliament agenda kudda mu bantu nga yeefuula nti ali nabo. Ne bannayuganda balinga bazonto bawulirize kasasiro oyo. Ne bannayuganda bagiba
tekera gamba ziri mmeka biri kuvuma nnyo Museveni kuwaana Kyagulanyi nga bagamba awamaani ojja kusanga nga bamu beweeseyo abalema obugaali kuba bayiga ti Bannayuganda biwumba tu tubazanyira bizanyire ku mutwe. That's why ze sola kwesimbawo simanyi kufera sola kutunamuka ne maama ngenda kukyusa embeera kubanga nze nina obulumi obwaddala ku bantu batekeyo Christmas cup bakolekole obupirapira awo bagabule bupira awo ku kyalo obubaka bwa parliament obusinga bwogera nnyo ku TV ne bugambe bugende bwekalakasi tebusobola kulinnya ku front okwekalakasi kutyaki wolabira ng'omuntu omufere obubaka bamutuma bw'ajja ku TV ayogera nnyo tasobola kuteesa mu parliament baamanya nti radio ne TV zakulimbiralimbira ku bantu kubawa kalulu zebawulira era bw'osanga omubaka wa parliament ng'awoggana nnyo ku radio ne TV eribadde bekkalu twagala omubaka wa parliament alina akantu kakoleddeyo abanaku akatono aba bateeserezza mu parliament oba agenda nga Ssemujju n'ateesa ku fulo naye wano mu Uganda aba opposition balinga 23 ebyenialemu twakkiriza nti byawunga byabba kubanga ebyenialemu akalulu kagula bigule byo byakkiriza tuli bibi naye bano abaffe abandi badde babeera naffe ne batusitula ne twesituligana kyogerera budda bweyogerako bokka nzogera ku babaka bonna kakati Bannayuganda omuntu omugezi okola otya oganze sigenda kudda mu kalulu ka Museveni tugenda kukola ku group ku kyalo abavubuka tuli 10 tugenda tulime kutupakase ku kyalo tusonde sente z'enkumbi n'olulimbi tugetandika ka business nga twegasa abavubuka ki 10 naye ate ekisinga okuleeta ekizibu ennaku zino abantu tuli babbi ebyokwegatta byavaawo ate nga kyava ku President Museveni yatta cooperative n'obwegasi n'ababanamu amaanyi kuba amanyi nti okwegatta ge maanyi. President Museveni ayagala abantu begattira wamu ayagala divide and rule nti Bobi Wine n'Empuuga mwawukane. Saawa zino ekiriwo wakati wa Bobi Wine n'Empuuga kikolera Museveni tekyongera ku Bobi Wine kimussa n'Empuuga tekimwongerako kikola ki ndabenge kituddemu ku Mpuuga kimusuddemu katono akaseera kajja kuba katono naye era Bobi Wine tagenda kuddamu kuba nnyo wali kubanga kati Museveni buli gyakumukukunamya ye gyakuma okufuga kati osaawa zino waliwo omuntu yakoye ebyobufuzi kati nga gaba ebyopposition nabo bali mu nkaayana ne bimutama business kwegamba bwe tuba nga twagala kuleeta abantu kwekalakasa kujjako Museveni tetulina kubalaga weakness zaffe ez'opposition. That's why naga sikaddamu kuvuma Kyagulanyi oba Mpuuga because bwe mbanga dyangamba ndi opposition tusobola tekulaga buziina bwabwe mu kamera buli omu munoonya nenjogera naye nga tuli bameka zenfuna omukisa bonna njogera nabo ne mbagamba baneemwetereze tuyibwa ekintu olya mu lulime ne mu luzizi ate kati oli musiru waliwo olutalo bagaye waliwo olutalo wakati wa Bobi Wine n'Empuuga oli musiru mu obunyamu mwabaleeteri kakati kyemwagala kati gwokolera Museveni buli muntu ayagala abooluganda okwawukana akolera Museveni bye bino ebiwumba tuto ebibeera ku social media nga byagala propaganda bimwe kati waliwo ebivubuka ebisiru ku social media bijjubisa nnyo ne bijjubisa nnyo Bobi Wine ne bijjubisa nnyo Mpuuga kakati nze ayagala ebiwaga buwazi era bijja kukoma mu kwasaamirira situwage ekomawo ekone 2026 Museveni abivuga byayooye twamulabisa ffe tuli mu kulabisa dikiteeta bamulabisiza ku Facebook dikiteeta bamulabisa ogenda mu State House kati bo baagala nnyo entalo zino zibeeyo tebaagala Kyagulanyi abeere n'abantu baani abaagala entalo zino mmwe abawumba tuutu mmwe ba Museveni mmwe ba Museveni mwabazifunamu kati saawa zino abandi badde bagamba tugenda kwekunganya ffena tugenda tuteeka amaanyi eddokolo buli omu talinnya wa munne buli omu awalana munne buli omu alagako munne ze nkusinga amagezi ze nkusinga obuyinza kakati kikolera ani daba omutwe omunene daba mbunono yasoma kati wasomera ki degree kati ne wasoma ne oluliro olina degree kakati omuntu omugezi ayagala nze nako ebyekiyayi n'oludiini nze ndi ku mazima era bakubuuzanga what is Bajo is truth and justice oba oli truth nze ndi truth and justice nti amazima go kage gan driving ate sina gwe neegulako nakuwa Kabampala abantu bano balabanga enjala ekuluma terayinza kusindikira mitwalo ebiri nti lya nze nkolerera ggulu era bino byenjogera babikunyiiza nze njagala genda mu ggulu tompaana beera ne views beera n'obulamu bwo nze manyi nyina kugamba mazima nti omuntu ng'oyagala tuyambe Museveni tugende mu State House to sense tulina okuba akabonero k'enkola ka uniting factor bakiyita talina ddoboozi buli sawo tagala olinga yayina ebikuwa etakulatakula olina nkukunyi mu kanzu kiti ati ondabikira wetakulatakula olina enkukunyi nkoleetera esipule bano epulezidanta wange mumunsasire kondoza enkanzu ye erimu enkukunyi
abalabi ba TV mutusaasira omusajja nalina ebiwuka ebimuluma taterera alinga akubwa eyaabo buyekangakanga olaba nange omulwadde nfunye amaanyi ndi mulwadde kakati mbadde nkugamba nti buli munnayuganda g'osanga asudiya Bobi Wine n'empuga si wa change wabula buli munnayuganda g'osanga awulira obulumi nti lwaki bano abasajja bayomba yayagala change bino ebintu si byakufuna side si bya winning side tulina ekizibu funa kimu mbeera mbi bw'oba nga otunulira mbeera mbi fuula embeera mbi eyo okuba omulabewo mpuga si mulabewo Bobi Wine si mulabewo omulabewo ye muntu oyo aleeta embeera embi omulabewo ye muntu oyo akunyigiriza omulabewo ye muntu oyo akusibye mu bwavu fena tujja ku TV ne twogana okuva ku macyapaka kine tetulina solution twogera abantu kabampane zibankubidde endulu nfunye views nze ku TikTok ke byana bivuma kiri kyavuma ekitundu kyekyama kya maama wange tokyogera yogere kiri kyakuvuma mutwe omwana ngamba nina omutwe futi 10 ku 10 mbweka omwana ngamba munakwata empologoma ne bitrendinga nafuna ki biviews tebirina makulu netuzadde abaana zenna abaana 8 bagenda kukola bagambe taata wayinanga eddoboozi 8 go banzalira wagamba 13 go bazaala kakati abaana bagambe nti taata wabeeranga n'eddoboozi wakolera kyeggwanga tinagenda ku TV ne bampaana bajjo oye katwafuna ekizibu ky'opposition eyagala nnyo kabampaane ne views netakwata ku kinyusi kikulu nti tuvudde tutya mu bwavu ngweka nkwemu example bonabona opposition betuyina singa twalina omutima ogwagala abantu bano ne tukola group zaffe ku byalo singa tujjanga mu bwavu feka Museveni mubira yagala tukomera mu bwavu tukoze solution kyeyo obwavu oba naye tumukopi Museveni mubi ffe tukoze tutya tugenze tutya wansi tukoze tutya ekirungi okusinga ku Museveni ne Museveni gwe twafuula emboozi kuba twamanya akatiba k'Abannayuganda bw'oba oyagala following jangu ovume Museveni wana Kyagulanyi leo nase kuwa kizimba na ddagala nkuwa solution kuba nyizo bino byenjogera ndi professor kakati abo opposition somujja kwogera bwere ni alemu tulina okuva ku bintu bya Kabampale tudde ku kinyusi omuntu analeta enkyukakyuka tufokasinge ku bintu ebinene tuganye nti bano abantu abatugobera tebatugobera nti batwagala nnyo tulwokwamba jjo nina omutwe omunene batugobera nti baabula obwogerero tibwenzija neŋŋamba mulekerawo okuwamba bodaboda z'abaana bajjo mba mutuusiriza eddoboozi naye nakyogerako nga seenyigiddeemu kulaba nga embeera eyo njijjawo nja kuba mala budde Semwogere yayogera tewali kyakyuka Ssebaggala yayogera tewali kyakyuka Besigye yayogera tewali kyakyuka Kyagulanyi ayogedde tewali kinaba kukyuka kati tudde ku drawing board tuvudde tutya mu bigambo tutuze tutya mu action board yiyo tuvudde tutya mu bigambo tutuze tutya mu action watulina aboogeza abalungi nga bwemuteeka kuno ayogera omusajja nenkuba netonnya n'ebigambo Museveni talinga obote tebimugjaako Museveni ate ekintu kimu action ate action manyi kigireeta kubanga ffena tulina omulamwa gumu tugambe nti Abaganda twejjemu enkwe abakyoli Baganda baffe kati nvumi omuntu ayimira ku TV nga wankyukakyuka teeka akakofera avuma Abanyarwanda bw'Abanyarwanda mudde ewammwe bw'Abanyankole mwatutama obamu amagezi wankyukakyuka kati wankyukakyuka tekyambala enkofiira kika Abanyarwanda bannanga Abanyarwanda mubiri babiri kakati oli musiru Abanyarwanda tubawasiza Omunyarwanda ye Babi ompulira bulungi kakati bw'ogoba Abanyarwanda ne Babi asobola okuwera Bobi Wine obutwa kuba omugamba omuntu omugezi okola otya osooka n'ojjawo okusosola mu ddiini ne tribalism Abanyankole bano babonaabona nnyo okusinga Abaganda Abanyankole abayiru babonaabona nga Abaganda abantu bokka ababeesimisa akabinja k'abantu batonye bahima bambi ali n'abahima bonna nabo babonaabona kati ng'onoleeta enkyukakyuka mu Uganda tokwata ku kyebayita tribalism olina okuba ng'oyagala amawanga gonna ng'oyagala omulugwala omukolomo gy'omwagala Omunyarwanda nga muganda wo naye temujja kuleeta nti alina abakulembeze b'ebibiina ne babalaba nga bavuma Abanyarwanda oli n'avuma Abanyankole nga balinga abamuttira omuntu kati obote omulango bwe yajja n'alituwawangagusa Kabaka balango bonna babi ffe ebiganda ebyenkwe ebiyomba buli ssaawa waliyo Omunyarwanda ayomba ne Munyarwanda munne nga ffe waliyo Omunyarwanda avuma Kyagulanyi ku social media nga ffe naye kati mumanye n'ebintu byayonooneka byawunga Mukama nsonyiwa okozesa olulimi ne bafuula Abanyarwanda ekizibu ky'eggwanga okusinga ebizibu Bannayuganda Abanyarwanda nefuuka issue
nosanga olinga asosola abanyarwanda oli nafukira abanyankolo olutalo anti agaba olusi nedda bebasoose okusosola Sir Edward Mutesa professor yalekawo beni kiwanuka muganda mune nagenda n'obuto omulango katwali tetunenya kabaka waffe naffe abaganda tulina ebikyamu naye mu baganda ate mulimu abakola ebirungi mu banyarwanda mulimu abakola ebikyamu naye ate mulimu abakola ebirungi oyogedde mu banyankole mulimu abakola ebikyamu naye ate mulimu abakola ebirungi ng'onogoba ekizibu ky'eggwanga Uganda laba omunyankole nga muganda wo laba omunyarwanda nga muganda wo omukolomojjo muganda wo ogatta abantu kuba Kyagulanyi bajja mu ntebe tagenda kuba pulezidenti w'abaganda bokka kati akabaka kudyo ka Museveni yabatuma mugende muteekawo tribalism basiige ebibiina by'obufuzi bino binuupu tibiri tribalistic bagabe akanuupu kabiina k'abaganda nolaba omuntu gayambadde enkofira ya people power ng'avuma abanyarwanda batuviire eno ensi ya nnyoko gwe wagiteekawo nolaba ekiwumba tuutu kiri Bulaaya kisulira kubusi bwe kivuma abanyarwanda nga bwe bali ababi kati omunyarwanda akoze ekyo omanyi nti abanyarwanda ennaku ebalumanga baganda simanyi nze gwokimanyi nze okubeera n'omuganda mbeera n'omunyarwanda kuba muganda nze ndi muganda nze mukasa naye tulina enkwe sente zitumalamu ng'oyagala okufuga omuganda mulage sente agwe omuganda tobonaabona ne waba mukazi kati kakuwa example omukazi omuganda n'obanga olinga Lwasa mu buli asobola okuwa ebyalo n'akuwa ebyekika kyabwe n'akuwa amayumba naye nga tafiiringa gwe ng'afiiringa sente nga gamba bakimala ddi kimpe sente ngende omuganda sente zitutabula temusaaga ku mane kati ku sente omukazi n'oba owunya akamwa ng'omukazi wa ofiisi nga muganda agamba dadi owunya bulungi takulabanga ku sente ngambe n'obanga olinga Lwasa omumanyi kyentegeeza ndabalabika bulungi alina ekizibu kya wansi awo kati oba ne wansi nga Lwasa tugambe ebisambi bitereka nga muganda asobola okuwanira Lwasa neyeewaana nti musajja gwe yawaanye twamulabye twotandika kukyusa nawe ojja kwogera twale eri nedda bisambi bitereka kakati bwe tuba twagala enkyukakyuka y'eggwanga Uganda tuve mu bintu bya tribalism tuve mu bintu by'okusosola mu madiini saawa zino waliwo ekintu kyendaba abantu baagala kulaga nti Nuupu erwana n'Emmengo ekyo kya bulabe baagala kulaga nti Catholic Church erwana ne Nuupu ekyo kya bulabe ate nze nga Bajjo atunuulira situnuulira Nuupu yokka nze ngamba ow'enyalemu ennaku eruma Bajjo baba bawamba bodaboda obusirikale bw'okusaawa ya 10 tebuwambaza abanuupu buwamba n'azaba enyalemu tebusosola kakati ng'oyagala okuleeta enkyukakyuka y'omuggundu sooka oteeka ebibiina by'obufuzi ebbali wano wasanga omunabyabufuzi ow'opposition nga yeefulamu tayoga nawe enyale mu misana nze bwesanga Nobert Mawuntula nenjogera naye kwatagenda opposition yange eri mu mutima si yakabampaane kati nkolaga obuzibu bw'eggwanga Uganda nti abo-opposition figures bonna be muwaana bakolera abantu kubawaana so tebakola kumalawo kizibu kituluma ddamu okyogere nti bw'asanga mawa amufujjira amalusu emisana ekiro n'amukubira essimu naye ng'ate opposition entuufu gwandibadde mutima gwaffe tugamba nti bwe naafa nendeka abaana 8 ku nsi anaagenda okwalwanira nga sogedde ku bikyamu anti opposition ayinza okutabuka n'oyo gwalowooza nga alaba endowooza ze ekizibu ky'aba-opposition baffe bakolera kabampale tebalina njagala ompeyo opposition ejja ku TV nagamba obwavu tugenda bujjawo bwe tuti yajja obwavu Museveni aleese obwavu tugenda mujjako enkya nga talina pulani emujjako so omuntu yandigamba ne tukole WhatsApp group kuno ku Baba TV tutandike okwewola nze MP wamwe Kagabo ntaddewo WhatsApp group ku Baba TV abantu b'ekyamakata njagala abavubuka 5 ngenda kubasakirayo bukadde 10 nemwe registering nja kujja njogera ne chairman mwammwe tugezeko kujjawo ekizibu ky'obwavu goza businga MP mu Uganda 5 buli MP nga afa ku bantu ba constituency ye tugamba nti abawulo obukadde 5 noganjagala abantu bagala capital wa mitwala 2 gamba Uganda eriruddawa singa tulina newe bajja wano bamanya akatiba kaabwe kuwana Kyagulanyi na Kuvumani naye tebakwata ku kinyusi kuba bamanyi nti bannayuganda bawumba tuutu baagala kwogera bye baagala mu matu tebaleeta solution wano mu Uganda nze Professor Nzimalawudi nze njogera bye batayagala kuwulira ate nentambula siba sina kyembeegu yaako kubanga nze nayiga nti opposition sikolera kabampaani opposition guba mutima gwo kibayita opposition ne mwenyali mulimu opposition era kigenda kwewunyisa Nuruddin nti abantu abagenda okujja ku President Museveni be baba muliraanye
That's why nanenya bedi bwanika yagamba mu Museveni yasomesa Lewis simanyi yakolera mu State House ndayira amazima ga Katonda nga ndi ku Baba TV Lewis Rubongoya yakowa Museveni okusinga gwatalira nanga ku Museveni kuba bamanyi weakness ze omuntu wasalirawo nagati Nurudini nobye maka mukazi wo ng'omuzaddemu abaana basatu tasobola kuddawo kwagaba Nurudini yalinga nkuba ekiro yalinga tayagala kunaaba kiro yalinga akwata mu nva ekiro yalinga mubbi ekiro nti omuntu okukyawe nnyo amala kusemberera tasobola kumanya bubi bwa Museveni ate musemberera bwanika abuuza Lewis yanyiga muweerera kakati Lewis ayinza kwabaamu kati kankwesitole ya Lewis yamujja wa Museveni gyemmanyi yamusomesa n'abaana abo baddoni baani bwe bajja Lewis gubatawa mulimu bamusosola nagenda neyeeyanga omuvubuka ebibye nejjuke bwe yasoma yali amanyi no sensi wegundi wa Museveni yenna kasasiro kiringa okuba ntatawo wakanga musezi ng'ali abantu ku kyalo n'okula n'olokoka neweegobako ekitambo n'ogamba siddayo mu busezi ye Lewis sidda mbusamiza ate mu Nurudini omukazi gw'olinamu abaana bwano banga ng'omukozi ebikyamu tasobola kuddaga Katonda ng'omukozi nakwatira mu bwenzi oba nakwatira ku muganda we kati Lewis yakwatira muganda we Museveni ku mukazi we osobola okusonyiwa omuntu akwagalidde omukazi sibitegedde anti kati olwawo okutegedde Lewis yakwatira muganda we Professor ndi philosopher kati obuzibu abawuliza bajja bitegeera nti gwampuliriza ku Baba TV bonsanga ne mukazi wo tosobola kunsonyiwa ku mutima osobola n'okusinika nange ebinyono laga nti onsonyiye ne mu mutima tosobola kukola ki kakati Lewis mu mutima tayagala Museveni era mu bantu bennekakasa abali kwalaali Lewis ali kwalaali tolira wano sinze njogera nti mpuuga bakola kikyamu mukuba kalwaki nga nti nze manyi nagamba nze mbeera ku mazima anti wangamba Lewis amanyi okusindikirayo ku ssente ngeziruwa wakyogera no ku TV program ewe yazinsindikira wakyogera sina namba ya kalete kateko ngenda ku amazima kaka ngenda ku emitwalo 10 si kyokka layira njagala akakadde boleta akatambya njagala akakadde kalete okalaga abantu mbuno ki omayaka kati gwe kikuluma sekyo ngaba kiwagamba omayanga gyoli munyampi lwe nkwata ku kinyusi kyama ndete bwino buli leta bwino nodire kikokade wagamba mayaka gwe bakwa ko sako sirike uliriza kale kati tetukaya nze njogera kati nodire bakwa kuvunza kakati gwe omulimu gwe yakuwa contract ajja tinamyalo nze nzikiriza ajja tinamyalo omulimu gwa Nurudini nebono yogero tangenda kutaka ajja kate kalete bajompa sente amazima ga Katonda omuntu era ampadde kusete kati kakube omuntu era ampadde kusete munupo omanyi yali waisha mufumbira yampaye emitwalo 2 ne Chairman Nyanzi yampaye emitwalo 3 ate Chairman Nyanzi ale nzija nenkugamba mulungi naye alimba ngamba nti Lewis nagamba ngamba mbuuza nagamba ntya ku TV nga nachogera ku TV nagamba ntya wano mwe wabingambira eri wano nagamba ntya yogera ati nagamba ntya kakati ajja tinamyalo mulimu gwa Nurudini muzimu nekanjogere tokola malisi nze njogera mazima kakati kyogera kali leta akatambi kazanye nze ngenda kuwa akakadde kamu atoseka kalete kugambe kalete gwe mukulayira ko kwangu wala kassa wano kati mala kaleta akata kale enswazo kate kwali bantu bagambe nti byenjogera sibitegera kateka okati kazanye kanonye mpukiriza kazanye nenga tele usina musaze napa se nedda wagamba wali otema ensasanya ya Lewis no gamba amanyi n'okumpa ayonze nenkugamba akola ne sene nakugabira nti nkolera nupunze nentambula ate Chairman Nyanzi gwe nagamba bombi atota midde nenda kaku after here amanyi gwe akateke ku TV acho kawanzi kalage bawuliza bamanyi sina lutalo nawe nenda kukiriza kateke ku TV kale njakaza nyenche njaka teke ne ku social media njagala kale ku social media kateke ku social media mu bulungi nchogedde lwakulaga nti lwaki owolereza Lewis sikumuwolereza manyi lwaki nze omuntu nga talina kakati kankulage ndaga nti nze Nurudini owoba gwe nga bakunyigiriza nze mbera ku side yanyigirizibwa kati banyigiriza nnyo mpuga nembera ko ku side ye banyigiriza Lewis nembera ku side ki nze nagambye am for truth and justice kati Lewis bamunyigiriza bamanyi nti bakuba Lewis n'avaawo ye mugezi mu Nuupu kanywa mwenge kirabika kiva mwenalemu kiva mwenalemu ati yenalemu bwekwesibangako nabbanja yampirako essimu ku programu yange ya Beat nangamba olya ssente zaffe NRM ngoli ya sente zaabwe ebyala tekuswaza NRM ngoli bakolera ebyaddala tebasobola nakumanya nti okolera NRM naye gwe bakuba propaganda kuba bamanyi nti okolera NRM kibi ne bakusiiga enziro bajjo waffe bajjo Ombega waffe kati waliwo Ombega gwe bamanya nti oyo Ombega
bale manya bomanya nti Bajjombego bale Wisimbega tompa byamabyo ate Mbega bamogera mu parliament mu public nti Bajjombego bale Wisimbega bolabanga omuntu bamugamba nti oyo Mbega aba w'amaanyi nnyo abazitowa kati Lewis bamukuba lwekyo okay ontegedde logically nti Mbega tosobola mumanya nti ki kati waliwo omuntu abega Kyagulanyi ayinza kuba muganda we ayinza n'okuba taata we ayinza n'okuba yamuvuga tosobola kumanya Mbega tosobola kwewali ne bakola ki oba kumanyanga nti oli Mbega oba tokyafuusa eki kati bakuba Lewis bamukyawaganye nani bamwawule ne Nuupu era that's why Kyagulanyi yangolabye butamanya katego ka Museveni nkabana kati amaziga tisinga Kyagulanyi yamanya nti ono omusajja amusudde mu katego ka divide and kubanga ebintu bizze bigwa FDC yali y'amaanyi entalo ze zagisuula okkiriza nti entalo ze zagisuula omanyi ne bw'oba n'amaanyi otyaga bakuwaana nti oyina amaanyi akantu katono kakati gavumenti ya mwami Museveni ekigisudde bagikubye emyaka 4 mpola kati Kyagulanyi abadde Nuupu ebadde y'amaanyi ne bagikuba mpola yoteraba nti bagikuba mpola kola otalo n'empuuga goba bano muyombe bwe muti abavumi kati nti Museveni agula abavumi ne babrandinga nga abavumi ba Nuupu kyokka ne Kyagulanyi ate okujja bagambako kubanga yalowooza boogeza bulumi bwabwe wagambye oli you are for what justice and truth kati ngani gwomanyi abavumi bonna aba social media abatekako redi abasinga bakolera Museveni naye kati nga beerimbise mu Nuupu kakati jjukira Museveni mugezi yagala kino ekibiina kankifuule ky'amakuliganizi that's why nze nava kuvuma era banvuma wasiyaga empologoma n'enseka kubanga buli lwovuma waba buli lunaku omuntu omu ne bwakuvaako oba oluuzinze ate ne Nuupu yeemanya amaanyi tezzaamu balwanyi maanyi balowooza nti bw'ojja n'ogyogerako ofuna following olina kyofuna nti Nuupu Museveni agiteeka mu fiya nti bw'ojja n'ogiwolereza ku TV balowooza bweneekwempawalinga Museveni ajja kuyita akuweeki nti omwana asobola okuyirawo Nuupu omubiri n'abulayo n'akasimu amukubira nemugamba nti weebale ekiro kyabulabe nga Museveni asobola okukubira full figure essimu n'amugamba omulwanyi wange n'amukiina gwagaye Museveni ayagala full figure amanyi mawube Museveni amanyi kiri kizonto naye akirimbalimba kikumi full figure zoro kakati Museveni akwata kizonto kye kifulu figure nakigamba ne advisor wange Museveni kugambye zonto nze nkyogedde mukasa agaba advisor wange webale kulwana maama omwana naye nga amuzanyira ku mutwe omufuzi bwabeera ne full figure n'asanyuka naddama akasimu obusimu kazaamu omuntu w'amaanyi Museveni n'asanga Buchamani n'akaguluke n'akuba saluti naye golamu actual sense Buchamani bamukubira saluti oyinza omukubira saluti n'alowooza omuwadde mungu anti kulaga omufuzi bwabeera Museveni n'amanya nti babbya amabaati ne balowooza agenda kusiba abantu n'abaleka agenda bakola ekintu kye mutasuubira mu budde bwe mutasuubira omukulembeze bw'akola abeera ne predictable kakiringa ekyampuga mpuuga oyo mwabadde mumuleka ne mumukola ekintu asinga obbeetaagira ne mugamba ojjukira kyewakola luli naye bw'oba tonagenda mu buyinza nga tonafuna powers tolaga mpikizo anti nze ndi philosopher oli professor ntwala bigambo byo kati gwe kiki ekituufu mu luzungu professor kakati nti obukulembeze bwetaagamu amagezi amazaale si byakupakuka ani atalina magezi abakulembeze bafe abasinga mu opposition bapakuka nnyo n'ebigambo omuntu nga yagala okukutabula ajja n'agamba omukulembezeewo nti oyo Mbega naawe n'okitwala n'anyiiga nga tasoze n'anyigirawo n'anyiiga nagati n'oli nti asemberera n'oli oli muntu mubi nnyo oli muntu mubi nnyo Museveni yamanya Mbabazi n'otafiire nkubulya empalana ya Mbabazi weva n'otafiire Museveni yamanya Mbabazi n'otafiire olunaku lumu ka Mbabazi nga kasajja kagezi nnyo k'otafiire wange kuba otafiire magabalinga bajjo neto mukisa nnyo ku ggwe nze n'otafiire enjogera yaffe yeemu tuli open minded tetweguya Mbabazi Museveni n'ayagala nnyo Mbabazi niyo teyasuula otafiire bobi basigalawo mu muzanyo n'abazanyisa bonna ne bamutuusa gy'alaga n'awamba saawa zino ng'oli mukulembeze wange Kyagulanyi weetaaga buli muntu naye beemanyi nnyo amaanyi toyo ne bwagenda banaakola ki fulufiga kaagende bajjo kaagende nze ne bwe ŋŋenda nze sina ngamba kye bagamba kale bajjo kaagende naye fulufiga mu bwa fulufiga mu bwa zonto bwe agenda ku TV n'ayogera abantu genda bagawuliriza okay nti opposition yeeyisanga eri mu buyinza teyeeguya bantu
yatuuka yeroza yatuuka ate nga ekyalina omulimu munene yeetaaga NRM yeetaaga FDC yeetaaga abajema yeetaaga abamagye yeetaaga abatalina yeetaaga abanurudiini abatategeera yeetaaga buli musiru yeetaaga buli mugezi kati twetaagamu omukulembeze uniting factor ayagala buli ki banurudiini abatakoleza abatategeera namwe tubeetaaga ngonzika kubanga asobola okutuma n'obba muwogo n'oleeta ne tuya mu lutalo kati gwe omulimu gwe gwakubba muwogo na binyeebwa kati gwe tusobola okuyamba n'obba muwogo n'ennyamba ekibiina n'otuyamba twetaaga ne bamalaaya abajja okujja bajjemu empale babega ame komanda ne bamalaaya tubeetaaga mu opposition twetaaga badokita twetaaga balooya baprofesa twetaaga abeesula edda lwabali akasasiro ngoyayeesula edda aketta amaanyi ga Museveni galuwa ng'asobola okuyita abali ku State House ng'alya birumonde ebyavunze naye ng'agenze kubega Museveni kati obuyinza bwe tebabuwamba obuyinza tebabuwambisa emotion tebabuwambisa kabane wano osanga opposition ng'atalwanyisa opposition munne n'osanga Muwanga Kivumbi nga bamukuba okumufiirako n'olowooza bamuwanga Kivumbi yeekaliye Museveni obwongo bwonna ne babujja amaanyi oba bwe basuula amaanyi agandibadde galumba Museveni amaanyi agandibadde galumba Museveni galumba Muwanga Kivumbi kati opposition kye ani abatawaanya Museveni muyeekera kati kankwekweswa Museveni yabbanga muwogo n'akuba abantu emigo n'awayiriza gavumenti y'Obote yabbye emmere yammwe n'ebekuba kati zibyo nabo opposition kyemba kamanyize biri mu mukaaga sigenda kudda ku TV nga njogera byabufuzi ngenda kubeera international activist nako nja kaleeta ka vidiyo ka ngenda kubeera nja kaleeta kyagenda okukola okimanyi nafunye kampani zange nafunye kampani y'emifaliso bagiyita nice form nange tuwewa abalwadde emifaliso nice form kampani ekyali bane mugule emifaliso gya nice form nabagale bayambe bamulekwa nice form eriruddawo simanyi nebwe nonye ekigambo nice form wosanga omufaliso nice form bula nice form mirungi njagala kunoonya zibbanka zi stand big mbage bani tuyamba abanaku nze bwe nsakirayo ne ŋŋamba mpadde abaana b'ekatale mu obuyambi kimmala mpadde abakazi b'obutale entandikwa kikola ki naye wakana byeteekako abantu bankubira esimu abamu banyiiga bajjo tayamba balinga abampa bajeti okimanyi abantu banyiigira bajjo takwata simu alimba naye kakati nkwata esimu 10 ngole kika nange abantu bagamba kiri enjogera ye kakati nze kakati njogera bulungi ngenda kukwana nze kingata naawe mbajagala kuyamba kyensobola omusajja oli ayogera kakati nkola ekindi malaaya omukazi akubira ekyo saa 8 agamba alo omwana wange mulwadde addukana neŋŋamba bannange bakubenga misana omuntu wamufunazo tomukubira kiro okusuka saawa bakube mmeka omuntu osobola okuba esimu okuva saawa 6 ez'emisana paka saawa 9 ku 10 kati mukubenga wakati wa 6 na 10 nja kukuvuma wambumye sina kuvuma neddo obadde ogamba ku kakati nze ŋŋamba njagala kutandika kusakira bantu gwempadde omufaliso twala afunye capital twala kubanga tewali muntu agere mu Uganda agenda bajja mu mbeera mbi buli omu alina byabala twerwaneko ng'abanaku era ŋŋamba ng'oli mugagga ku kyalo funayo abaana b'oyamba oba obawadde mirimu oba obatute mu ssomero oba obawadde skills bannayuganda mwe kyembagamba banebonawonye ntya baliye kuyebali ninadde manyi oli mulwadde nnyo ndi mulwadde nnyo ntuyala n'okutu nina abadde bakuweereza obubaka bw'okusimu wano baali bampeereza mbadde nkugamba bannayuganda nga tuvudde mu byokusaaga byonna tusooke tuyambe nga bamulekwa tufiiriddwa taata ne maama bakola ki musigaddemu naye tulina okukula tujja essuubi mu bano bannabyabufuzi abatalina agenda etujja mu bwavu abatalina agenda ez'abaana baffe ku ssomero otegedde bulungi n'ebyobufuzi bwe mulabanga oli ng'ajja ku TV ng'awaana buwaanyi naye talina solution naye aba alina kyabala gwekimanyi kati beemupi bonna omulimu gwe gwakkeera kuwaana Kyagulanyi ku TV kufuna kaadi ya Nuupu tebamuwaana nti tebamwagala teliye mupi ayagala Kyagulanyi yabakola babakubanga bamwagala yabagamba basimba ebitooke bameka bagenda ku street ebitooke wabira mu kibuga musajja watu Besigye Kyagulanyi Lewis Lukwago bokka be basimba bali bayaaye opposition nebakuba singa twalinayo Bakyagulanyi 10 netubayo ne Balukwago 10 netubayo ne Besigye 10 Museveni tasula naye kati bano babakozesanga madaala ngeri abannayuganda bebabakola nti kangene mpaane Dr. Besigye ngene nfuna akalulu naye tebalina mutima gwa ggwanga kuyamba banaku wano tutagayo abakulembeze nga balumirirwa bano abanaku
nga ddala n'oludini mukatonda wita ku mwana atasoma nga nze wembayitako ku bigere nze ntambula mu ntindomo ku bigere sitambula nti siina moto kuba siina ki naye mba nsoma mbeera z'abantu sirinya boda nti basiba siina moto kuba naye mba ndaba obulumi wa bodaboda bwakola ki singa abakulembeze bemanyiza enkola ya bbaje ya kalanda style n'ogendako mu wino n'olaba abantu babonaabona n'ofuna omutima ogulumirwa abanaku naye bagenda mu parliament nga basuubirayo bugagga bafunye emirimu bannayuganda nabo bakola kyamaanyi okuleka ebiku ebiyenje ne bigendeyo ne bifunirayo emirimu ne bitajjukira ate kapito waabyo kuba abantu bawansi ge kapito baabo bamasiikiina nze ne bwesanga mp nga wenyalemu nga delivaringa muwagira kati ejjinja baatomera ekisajja bakiyitani wabatuwa waba baani tekirina kyekikoze ejjinja tekisobola dde okuziika omufu omulema obeerayo gwe ŋŋenda ejjinja mbeerayo tebakirabako tekirina kyekikoze naye nga jinja etisa tawuni kanso eringa enkolomire esite osanga aganya simanyi katonda yakolomera basoga bange ate basoga mbaagala nnyo kati mulina okulonda abantu bwe tofa ku kibiina kya byabufuzi fati n'oludiini ono agenda kutuyamba tuve mu mbeera embi mulina okutemako Museveni emirandira bwe mulondere si wano nga tategeera nga ate abatwala muba mukoze kikyalo bwe mulondere si twere si free district ne BMP bwe mwamagala okutereza eggwanga musoke mulitereze ku gulawundi naye kati bwe ekizibu kyabatunulidaani siwoleza Museveni nti abeere mu ntebe nenjagala bamutemeko emirandira gye gyonna asigale nga talinako yeekutte Museveni bwe yagala omuwangula osookere no ku gulawundi tosobola kulonda MP wa Museveni ate nolwanyisa Museveni bw'omuteba ng'ova eno wansi awo oba omusobola naye tosobola kumulanda ng'ova waggulu nga tokkirirawa kati mugenda mu biseera byakolumu abagenda okulonda temugeza ne mulonda amaleba amakalu kati 225 ogenda kulaba TV zijjudde rediyo zijjudde bibuuze bibaddengawa abantu nga bafa covid mu njala abadde bakiikirira bantu nga babakiikirira ki bigenda kujja byeyogeza ebikulembeze okuva ku mitendera gyonna bijje kuno biyiike endusu biyombe simanyi tukoze kino mama babalimberi bagala otwala Museveni enkya nga talina gy'alaga abe basinga okwagala abeeko Museveni is a business kakati kankube nakano okategeere teri bantu bagala Museveni nga opposition kubanga ate abagaggawaza nnyo okusinga ab'eryale ekyo batemeredde bigambo ate nze nkyogera professor nagambye 77 opposition bagala Museveni abe tebasobola kukola kikolwa kimujja mu ntebe bafuniramu wa Museveni yabawo omusala mu parliament ate era ne bwavaako parliament ejja kubeerawo tasobola ngamba ne bwavaako bo ne babeera Museveni ye parliament ye vice president ye prime minister Museveni yabawa milioni 2 ez'emmotoka Museveni mu Christmas yabawaddeyo milioni 10 bonna ababaka bonna lufaaya kati n'abaffe bali nagambye ngenda mu ggulu mazima na bwenkanya mu truth and justice ne bali abalala kakati abanaku bambi population yemanyi batulwanira kumbe babagaggawalamu gotomnuli towewuunya nti mbeera ntya mu constituency nensanga mubamulekwa abatasoma basatu nga MP akimanyi bulungi nti maama yafa taata yafa school fees wekyalo manyi bamitwalo 710 naye nga tasobola kulabirira kaana nena gyegiri MP yalagezaako okukolera abantu wano yali Seggirinya era baamukuba BMP opposition ate bakuba Seggirinya sijja kuwayiriza enyale ati byotamanyi tobyogera Seggirinya mukwano gwange yansanga namukwata ku ddwaliro bweti nangamba bajja opposition emazewo nali njirabisa opposition yetta Seggirinya mbokizibu ki mukasa alifunsi ngenda kufandi bulungi nga n'amaanyi gafunyirwa amaanyi ga Katonda abakuba Seggirinya opposition nsonga ki yali abalabisa atya yali akola nnyo nga yagenda parliament n'azimbirawo eddwaliro nga bo waliyo MP opposition amaze ebisanja 4 batambula n'amasente mu mamotoka kuduulira abanaku basulanja gonoleka milioni 10 mu motoka abadde bazibbye kati n'abazibbye n'abasiru bakuzibba n'andidduse keje era bwe baanamu musimanyi nenkwata ku sente ezo milioni 10 tebannatuuka gaggawala basiru kati oba otya sente ne bakupoliisi neekusanga singa badduse kenya oba omusajja kati godulira otya abanaku bo n'otambula n'esente n'ozireka mu motoka zabadde nyingi nga zezifisseeko abantu kumanya abantu abali mu constituency milioni 10 zikyusa obulamu nenzikwatako nga nze bajjo nzigabira abanaku ntula ku TV abaana ngenda mu constituency nagwe mama naki obulamu abirikwata kati bazibbe yafunye eki bazimuddiza
kalibalize kasatu mutano newandayesereza Uganda Museveni ofuze baba Museveni waloga embodoli lwazi aba balwanirira ate bebasinga obukudaaze milioni 10 kwata mukadde atano muteke mu constituency genda okunganya abantu bonna bakoleka sako kawoteka milioni 5 laba abantu bagagawala obantu baganze sinze mupiwa kama ole mtwalo 10 gikozesa emyezi mukaaga nsobola omuntu gwe nawe emitwalo 10 namusanga lulinga avuga pikipiki nesanyuka waliwo omukazi namutandika ka restaurant mitwalo 3 paka kati yangambye yabuze ne ka pick up ezo milioni 10 ziteka mu constituency gumanyi nti abantu bamanyi ennaku ya mitwalo 12 bagagawala tubanja Museveni bali ku Museveni abo opposition bali mu kubba sente bazireka mu mmotoka ekizibu kya Uganda ya opposition etayagala Museveni aveeko bino nze ngendo byoga ate munakola kimbwa nakati yabana kizibu ki yaba abanja ki Museveni ate ayagala aveeko Mugambi ate bebasinga okwagala Museveni akole kanule nnumye bebasinga okwagala Museveni akole olabye bajjo aveeko ate basinga ogezi kibadde akusaasira agenda sasiri bebasinga okwagala Museveni aberewo